Embeera y'ebyenjigiriza abazadde saako n'abakulembeze mu ggombolola y'Ekyampisi bali mu bweraliikirivu naddala ku ssomero lya gavumenti erya Kiwumu Primary School no lisangibwa ku kyalo Ntonto Namasumbi mu ggombolola eyo. Entabwe evudde ku bizimbe ebyazimbibwa mu 1930 nga nakati abayizi bye bakyasomeramu. Abakulembeze n'abazadde bagamba bali ku bunkenke kubanga ebizimbe bino embeera gye birimu yeeraliikiriza kubanga bikutte mu mbinabina ng'essaawa yonna byandigwira abaana baabwe. Ate bw'otuuka ku ssomero lino omujjuzo bukwa gwe kukwaniriza mu kibiina era ng'abaana aw'okutuula beeyiiya bweyeeya, abamu basalawo oba essomero lyasalawo okusala ebipipa abaana batuuleko, ate abalala batuula ku bulooka ne basobola okusoma ate nga bali mu kanyigo akazibu. Ate ng'ogyeko ekyo ne kaabuyonjo bayina emu gye bakozesa abasomesa ate n'abayizi ab'obulezi n'ab'obuwala nga kino kyaddirira kaabuyonjo ey'abasomesa okujjula. Bano bavuddeyo ne bawanjagira gavumenti ebayambe nga bagamba kumpi kati emyaka 10 bweddu essomero lino teriddangamu kuyambibwako wadde so bali mu kweyiya bweyiya. Bayadde ku ssomero lino okulaba embeera nga bweri era abamu ku bazadde be twawayizzaamu nabo batubuulidde obunkenke bwe baliko nga bagamba singa enkuba ejja nga y'amaanyi ng'erimu kibuyaga bandifiirwa obulamu bw'abaana saako n'abasomesa. Katulabe embeera ya Kiwumu Primary School nga bweri. Essomero lino lirina abaana bangi wakati w'olukaaga ku 7 naye twesanga nti tulina obuzibu lw'ebizimbe bino bikaddiye nnyo, amabaati nga bwemugalaba enkuba bwetonnya gatonya twegamba abaana ne baba nga tebaseetolinze mu kusoma, naye nga kyandibadde kirungi nnyo gavumenti oba omuntu yenna asobola okutuyamba essomero lyaffe lino lituuke ku mutindo kuba kati abaana abali wakati mu 6 n'7 kiba kyetaagira. Essomero lino lya Kiwumu Primary School limaze emyaka nga bwe muli emyaka nga 10+. Lisomeddwamu abantu bangi abakulu naye essomero lino terina buyambi. Essomero lino engeri gye libaddewo abantu bonna abajjawo beeyagaliza nga bwe bakola ki ne tusaba bazirakisa essomero nga bwe muliraba essomero baliteekemu ku maanyi. Otunulira embeera ya kabuyonjo ku ssomero lino, singa omusomesa yaba asoseeyo omwana ayina kuteekayo omukono okulaga omwana gy'ali oba okukololamu. Kati weebuuse singa omwana n'omusomesa bonna beesisinkana oba nga embeera y'obutonde batabuseeko bonna nga bagenda mu kabuyonjo, embeera eyo bagikola batya? Wano basabidde bekikwatako naddala ssentebe wa disitulikiti omwami Reverend Dr. Bakalwa Mukasa n'abatwala ebyenjigiriza okuvaayo babayambe mu bwangu kubanga embeera ate esusse ogw'omulamuzi. Kankomewo mu studio eri mwami Charles James Nkubuge ne Jennifer Afulfeka. Eyo constituency yani? Constituency yani eyo? Constituency ya munnakibiina kya Nuupu omwami Abdallah Mulima Mayuni Kayongo. Problem bwebeera mu kitundu omubaka ayinza okuyita ababaka era kyekyamulunza for fundraising nga chairman Bakaluba Mukasa tanabifuna from government. Omubaka otunde abaana 6 abagenda mu ssomero eryo nogamba we can work on this ne mugenda ne mulituusa mubaka Mulima Mayuni bannange. Omukyazze byabadde wali Kawala n'agamba nti mwami Senkubuge mumanyi nti twawambibwa dda nga kyategeeza leadership eggwanga lyalumizibwa yava mu mikono nedda mu mikono.